Kanzi gye wentebe. Abantu bakuno balina emyeyogezo bayinza okugirawo ne bagamba nadde n'abagenyi. Wano omuntu bw'atuuka mba ku byange mba mu bizinensi. Bannange ono omwana agaba nga mulalu kati oba nsooka enkozese ku buno oba nsooka banankoledde bannange. Kiza nga nsanyusa okulaba owange onsuulidde omwoyo akatebe. Jana musoke ngoli musanyufu olwali nnyo ndi musanyufu muli mutya onsuulidde omwoyo soko yogere kyoyagala okunywa kireete omanyi sente kati nina ogenda kunywa kakunywaki nzira ongulya soda ngenda funa omwana gwenkatuma nkale nyawo saagala kulaga nti saaniriza bagenyi nze nyaniriza abagenyi omuntu bwankyalira nange mulaga nti musanyukidde ne muwaye kye muwadde naye nga muli mutya mukyebale ndi musanyufu nze gwolaba ndi musanyufu nnyo kaakati olaba oyinza okwebuuza zino sente enzigyeewa ekibando kiraba kikyo ze enkuwa eziri naye nga nva kukyaza omanyi ffe abazungu ebintu ebyaffe tubikola ngeri ya kizungu tetumala gakola mu yolerero kati mukoddomi wange ava kukyala ava wano lasita mukyazizza lasita omutegedde oti siya lasita mumayi mukwano gwange lasita alina sente lasita zze wano nampa sente ngeri ya kikungu ampadde sente bannanga omwana lolata yandeetedde omoko omwana ansanyudde byesisanyukangako omanyi nti nze katono nsange nga nfudde nga pulesi enkubye olw'essente zino ez'omulasita okimanyi mukyala namusoke tumene tukwataganye sasa nze muteekamu ssente nze muteeka kusere ku TV ku lediyo nga meneja kyogamba muno gwe meneja wa lasita kizza oyagala kusuula mukoddomi wange ate lwaki gwatali muyimbi ofuuka otya meneja w'omuyimbi oli omuyimbi w'amaanyi mwana twalina ekiroboozi kye kiri awo kisaakaalirivu naye kirungi kya ggono kirimu akawoowo abantu baabavumanga edda mbusimanya ebiroboozi byamakovu ate nga kati ku mulembe guno byebiriko ayimba bulungi nnyo era bw'ayimbye wano nempulira nga yenna oluyimba luseeneekerevu eddoboozi seeneekerevu kaakati ng'ovudde ku ekyo ayina obuyimba bw'omukwano bannange omwana nyimbiddemu wano nempulira nga nzenna omutima gwange gukakkanye oli ayimba era kati ky'oba okola tobeera meneja mutwale mu abo bafirigo bamuyambe kubanga eddoboozi lye likwatagana n'abafirigo si naawe Abeno bana gwanjera wani Brenda ani akulagiridde wano mwana gwezze mbuuza obuuza nzize nga mbuuza oli otya gyendi oli otya gyendi naye Angela tunuulira ddala wenna bw'oyambadde tomanyi wano ninawo omusajja kati bebi wange ng'akulaba ng'oyambadde bw'otyo naye Brenda kyogamba nkoze ensobi okujja okukyalirako tokoze bubi neddala babw'oyambadde nze bebi wange ddala n'akulaba goloza nteebereza kuba nti bwe mbanze bwe nti like nga kikuswaziza nsonyiwa munnange kati kankubuuze bebi wange bw'aba akulabye omanyi byandowolezaamu oli omusajja mmanyize biri nabimala ebyebibaala bebi wange mbasaagala ebyabirabe kuba olwedda akimanyize si kyabiri nako ebyekibaala sikyabikuba nsonyiwa okujja nga nyambadde bwe nti naye omulundi omulala sigenda kuddamu kujja nga nyambadde bwe nti bannaaye ye kiki ky'obadde onjagaza okujja ng'onnoonya naye omanyi gye nvudde nzize nga nkunoonya
ate nga nakugamba naye nkugamba obangawo ne programu nkubira essimu saagala ojje ng'ojja onnoonya nze munoyo nkubuulire nze bange muwe ekitiibwa essimu yange bwedde aweddeko omuliro ate ng'olwadde nabadde nzize eno sayidi gye waŋŋamba gy'obeera yensonga lwaki nze mbuuza njukunju nga nkunoonya ojjukira kali kagaayi kali ak'omu kibaala aliwa yenna bali luli abatugulira omwenge awo kati mbadde nkunoonya yabadde yankubidde ng'atuyita tugende mu kibaala yankubidde essimu yensonga lwaki nzize nga nkunoonya kati kwekunoonya ojja eno yonna omwana gwe byebyo nno kati ye yabadde akutumye eki gye nti ani gaayi yaŋŋambye jangu n'oli mukwano gwo gwe mwali mwenna gaayi oli yakumatira yamatira bannange kakufa bitole kakwagala olwagala era kaŋŋambye bw'otajja naye totawaana kali kagaayi akatugulira omwenge omungi ako kennyini bannaye sooka olindemu yakuwadde transport sente ziri ku ssimu yazikusindikidde ziri ku ssimu kuba nze kankule so akusimbula wano nenzijjaeyo mbu ŋŋenda mu bibaala nga tewali transport sente we ziri ku ssimu oba oyagala ngenda zikuteerako ku ssimu ogenda ziteerako sente zo weezi tofaayo kankubulira njera nze sesiga mikwano gy'abawala naye nange mukwano gwo tonneesiga ate nkwesige nga sinnalaba byongamba kubanga yetumaze tonneesiga sente kugambye ziri ku ssimu sente bazinteredde ku ssimu kyokka n'otambula okuva eyo na sente ze nazo za transport mugenda zikuteerako kyoba olina okukola gwe pa transport tugende tumulabe naye mwana gwe tera ove wano kuba nze muna ebebi wange saagala akulabeko naawe obimanyi nze sesiga bawala kale kankusiibule siibulaako kale mwana gwe bale kujja mawulire gondeetedde simabi wekaddamu okukubira okagamba soke ngenda kukategeeza ngenda kukagamba bwe sente zintereko ngenda kuteerako naye beera redde wekubira essimu wonawona wanyi bulenda kale mukwano nawe siba bulungi eyo ojja kuba omukoledde eyo ajja kututumuka nnyo kubanga eddoboozi lye ddungi muyimbi alina eggono nnyo njana musoko oteseza bulungi awo nno tugenda mumutwala ogenda muyamba awo oba nkoze bulungi kubanga oyo omwana naye muyimbi ate ng'ovudde ku kyobuyimbi sente alina alabikana bulungi era nze neewuunya oba bano abawala balanga balala baali luddawo okufuna abasajja bwe batyo kyova olaba nze bwe baŋŋambye nti bajja ne ŋŋamba sigenda kuyita muyoolerero ate omwana yali yaŋŋambirawo dda nti aleeta muyimbi kati ate abantu bakuno balina amaalo balina empisa embi baogera nnyo balogo ne ŋŋamba bagenda kuloga omwankolo gw'omwana wattu ke bawulidde nti baleeta muyimbi nembeesonyiwa era omukolo ngukoze nga gwa famire kyana musoko nange walimpisa bwana nange ndi omu ku famire oli omu ku famire gwe tonnagiyingira bulungi weebuzaabuza odde eno wenyoolanyola ojja tojja ebintu byo tonnakakasibwa bulungi mu famire kakati nekiba kindeese kulaba oba oyina enku amanda enku oziraba zo weeziri naye amanda temuli era nno munaye nadde njagala kukola ki kukubirako naye ne ŋŋamba waayi kizona ayinza okulowooza nti mwesibako kammuleke bw'anaaba ayagadde anajja nandeetera kati nga bwozze ekyo ekibanda temuli kati gwogenda galeetadde enagaita olunaku lwonna anti kati temuli kati ate bakasitoma bwe banajja ate kati kyemmanyi gwogenda nokumpa noku ssente kati ate ezaaki ez'amanda ate olowooza mu manda mwavaamu ssente mmeka era ze mbadde enkozesa bwe nzikola mu manda ate nenzirya era nga mmanyi nti ojja kujondeetere zino zo za mukoddomi wange pozi kyoba okola kati gwe oba okwata mu nsawo ndekereyo akasente ke nnaagulamu amata n'akava njirako mpale kyana musoke kale nja kukuleetera nga ndeesa amanda kale neyanze egaawo nno oba ndabira mpozi mbadde nkugambye kasoda ŋŋenda kateeka ku ssimu kiza sooka otuule omanyi abantu mulina emimwa mulina samwasamwa kiza nkwegayiridde tonzita
n'ogamba abantu nti nina ssente ne bajja banzitira obwereere zino ssente oziraba zino tekuliiko wadde 10 kyange n'ekyo nga bw'oziraba zino nazikoledde edda budget n'enzitamaatema zaaweddewo sirina wadde 10 abantu togeza n'obabuulira nti nina ssente kubanga n'eza kasoda ngenda zijja wala luzikuweereza asinza kukolako lugamba byebyo tuka bulungi kale mama teweerabira abantu n'obabuulira nti nina ssente sinza bagamba kale Nanutu. Teka yao. Mpapa. Mtwana jakuteta kukyalo. Era ensonga lwaki mpapa? Nsonga kye gyogamba yagudde ku kitundu. Ensonga emitana jakuteta ku kino. Era ensonga eno nenkikugamba nawe kenyine ekwatako. Kiki buzibu ki? Bannange. Mtwana jatuziridde dda. Newe. Omanyi n'ekiriwo. Waliwo omusajja yazze wano ng'agamba mbu ayagala kusima wano kuteekawo sima kampani y'amasimu simanya minaala wano tuveewo mbu akuwe sente ogenda ogula awalala mbuntunde wano nedda nnyabo sinza kutunda maka gajjajjange bino bya busika nedda sisobola kubitunda nedda anti tuba tugenda kufuna awalala wadde tugenda kufuna awalala nanduutu bino bisika buno busika bwange ngwate nnyabo ebyobusika mbitunde olw'okuba ssente nedda maama sobola kutunda bya busika bya jjajjange gana amaka ga jjajja wange anaawulira atya ng'ali eyo emagombe nga ngatunze nedda maama oba oyagala kutunda genda otunde ewa nnyoko ndaba mutemu kati ate maama owange ayingiriddemu wa mutemu yatta maama wo mutemu nanduutu kapito towayiriza maama wange ate mbu muwayiriza maama wo mutemu yasaani yasse rasta kapito lindako maama wo yasse rasta tekisoboka golooza kiki ekibadde kimpapya era kati ntugenda kuteekateeka bya nnyimbe byaki twala tugende mama nandutu mama wonga mutemu nnyo olimba naawe mama wange tattangako mama we yasse rasita bwenjogerera zembuyaga ezituyambako kazengoye mama wo mutemu mutujju ngatta waaki anti kaakati omanyi rasita abadde ayagala muganda woono lolata kati bakoze enteekateeka rasita akyale ewa maama wo n'agenda bwe batuuka eyo batuuse ewa maama wa n'amutta yamutisizza ki nkati nze maama wo ntayanzigirayo jambiya gye bamugiddeyo mizairo bannange kati tugenda kukola tutya ate kati kukola njagala genda tuteeke ebyolumbe tulabe abantu banaatulabo obuugi ebyo byonna naye omanyi kanteekeyo minzaani eno tugende ffenna yanguwa maama wo mutemu nnyo naye namusoko oli mubi nnyo n'olyokotta omwana wa muno omutembula kalevu omuvubuka atuyimbira ku kitundu kuno wadde oluusi ayimba ebyekisiru naye abadde muyimbi gwe ssebo n'omuddako n'omutta rasita afudde maama naye nga maama wange bagambye yeyamuse nange bwe bakiŋŋambye saasoose kukikkiriza tebagenda tukubirayo kati bintu byakwebuzaabuza ate onoobeerawo nga bakulaba naye maama wo mubi nnyo